I take this opportunity, rare opportunity, to unveil our tourism ambassador, our own national, a celebrity, a star, Josua Cheptegei. Ekitongole kya Uganda Tourism Board ekivunaanyizibwa ku by'obulambuzi mu ggwanga olwaliro kyanjudde ambasada wakyo omujja Joshua Cheptegei omuddusi Nakinku era ng'onazze awangulira eggwanga emidaali gya zaabu ne ffeeza mu misinde egy'enjawulo okwetooloola ensi yonna. Okusinziira kwakulira ekitongole kino Lily Ajerova agamba enkyukakyuka eno egendereddwamu okulaba ng'ebbulula omutindo gw'ebyobulambuzi mu ggwanga ogubadde guserebye olw'ekirwadde kya COVID-19 ekyabadde kirumbye eggwanga. According to the Ministry of Tourism, Wildlife and Antiquities, our survey, occupancy survey that was done for January to June 2020, the room occupancy declined from an average of 52% of the previous year to an average of 19% for the 6 months leading to June 2020. From where we are in 2021 and beyond, we expect that in Uganda, we will have more of the regional and intra-Africa visitors to pick up in the second half of 2021. And later on in 2022, we should be expecting as well more of the international travelers coming into the country. And this is because we expect that Ajerova era agamba wakati w'omwaka gwa 2015 ne 2019 omuwendo gw'abalambuzi gweyongerako ebitundu 19 ku buli 100 okuva ku balambuzi abawera ddala akadde kamu mu emitwalo 2 paka ku balambuzi akakadde kamu mu emitwalo 5 nga buli mwaka babadde beeyongerako ebitundu 4 ku buli 100. Uganda's tourism industry was growing steadily. Between the year 2015 and the year 2018 and 2019, our visitor numbers, the international arrivals into the country, grew by 19% from 1.2 million to 1.5 million, averaging 4% each year. Cheptegei bw'abadde ayogerako eri bannamawulire ategeezezza nga bw'ali omusanyufu ennyo olw'ekkula lino lyatuuseeko era nga wakukola buli ekisoboka okulaba ng'atumbula ebyobulambuzi mu ggwanga. I am deeply grateful to the Ugandan Tourism Board for having chosen me for this huge responsibility to be my country's tourism ambassador. It is a responsibility that I accept with all humility and honor. Ono ayongeddeko nti obuvunaanyizibwa buno bumuweereddwa mu kaseera kano ateekeddwa okwongera okuwangula emidaali okwongera okuteeka bendera ya Uganda waggulu era nga kino kyakusikiriza abalambuzi bangi okujja mu ggwanga. I know more and more Ugandans will now be praying for me to win. But perhaps even more important, I am now even more motivated to give every race my all. Because I know every win is not just for me, but it is a win for every of the 700,000 Ugandans employed in the tourism sector whose livelihoods have been put at stake by the COVID-19 pandemic. Cheptegei yeegasse ku muyimbi Idrissa Musuuza abangi gwe bamanyi nga Eddie Kenzo okusobola okutumbula ebyobulambuzi mu ggwanga. Sarah Nakandi, STV Select ey'enjawulo.